Embeera ebadde ya bbugumu ku kitebe kya disitulikiti y'e Ssembabule ng'akakiiko k'ebyokulonda kasunsula abagenda okuvuganya ku bubaka bwa paalamenti mu bitundu eby'enjawulo mu disitulikiti eno. Abawagizi babaze okusunsulwa obwedda bayisa ebivvulu ku ssokoolo by'ennyimba ezisuuta abantu baabwe. Ssembabule ekiikirirwa ababaka bataano nga kw'otadde ne Kyombako omukyala akiikirira disitulikiti eno. Minisita w'ebyobulamu ebisookerwako Hanifa Kawooya Bangirana yasoose okusunsulwa ku kifo ky'omubaka wa Mawugola West ng'ono avuganya n'abantu abalala basatu okuli Ashraf Tumwebaze, Bright Tumwesige kw'ossa ne Fred Tulyatemba nga bonna beesimbyewo ku bwa Namunigina. Ekifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Ssembabule kivuganyizibwako abantu basatu okuli munna NRM Florence Nambaziira ng'ono yawangula omubaka aliyo kati Mary Begumisa mu kamyufu, munna Nope Rose Akankunda kw'ossa ne Esther Gwanja nga talina kibiina kw'ajjidde. Nti maze okwewandiisa ndi fule candidate mu Electoral Commission bannaye munoonya akalulu tugende mu maaso n'enteekateeka zaffe ezaddewa tudde okunoonya akalulu ez'okugamba abantu Galo ekibyagenda okukola okunyweza NRM mu bantu tukolere wamu lekenebere entandikwa y'obwegassi lekenebere entandikwa y'okukolera awamu. Nganze ekinfoosinze okundeeta kukolera abantu ne tutambulira kale baatusinga naye NRM nze ndi musaayi gwa NRM 100 ku 100 kyekindeese okutubbira ebendera yaffe. Muganda w'omukulembeze w'eggwanga Aine Sodo Kaguta naye asunsuddwa ku kifo ky'omubaka wa Mawugola North. Ono yadda mu kifo kya Shatis Musherure muwala we yali minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga Sam Kuteesa ng'okuva mu lwokaano kyava ku kutabaganyizibwa omukulembeze w'eggwanga era ssentebe wa NRM Yoweri Kaguta Museveni. Soda agamba nti essira wakulisa ku kyakutumbula nkulaakulana mu kitundu. Nina kulaba nti buli muntu Mawugola North abeere ng'alina enkulaakulana, alina kyayingiza waka kyekikulu era lyessira lyentaddeko. Mu balala abasunsuddwa ku kifo kino kubaddeko munna Nope Idi Semata kw'ossa ne Angela Kigonya. Ssembabule kyewuunyisa nti disitulikiti yakola kyakusatu mu Uganda mu bunene naye abavubuka tebalina mirimu. Wano wetali university yadde n'emu tewali yadde kkolero. Tusuubira nti we can advocate for that. Tuyinza okuyita ekyo nga tugenda mu parliament netugamba nti abavubuka baffe bafune emiki. Mu ssaza ly'Erwemiyaga abantu bana be bavuganya ku ky'omubaka w'ekitundu kino wabula ng'embiranye esinga kuba wakati wa munnamagye eyawummula General Emmanuel Rwashande owa NRM n'omubaka aliyo kati Theodore Sekikubo. Ffe tetugenda mu campaign, tugenda consolidating ku development. Rwashande yawangula Sekikubo mu kamyufu ka NRM akaaliwo gye buvuddeko wabula Sekikubo n'asalawo okujja ku bwa Namunigina. Rwashande agamba nti obuufu wakubuusa ku kyakutabaganya bannakibiina kye NRM abaasowagana mu kamyufu. N'ababadde aba NUP bajja kuvaayo batwegatteko kubanga kibadde kibulamu mubadde challenges ntono eza conflicts ezibadde mu bantu. Omubaka wa Mawugola South Goreti Namugga naye asunsuddwa okuddamu okuvuganya ku kifo kino ekisanja ekyokubiri. Namugga nnyonnyodde ng'eno bw'eri entandikwa ey'akalulu ak'okwekalakaasa ke baalangirira gye buvuddeko. Bagirabye nti priorities twawadde priorities 11 naye ng'esooka ly'eddembe ly'obuntu, rule of law and constitutionalism. Saawa eno leero muli mu kunominate nga bannaffe bawaiso bali makomera. Banubianili baali baakavaayo naye babobya nga bakyaliyo. So eno embeera ya bbira mupango yoolanga bw'osanze mu gavumenti yaffe bye temugenda bbira bako. Bangi kubavuganya mu bitundu eby'enjawulo e Ssembabule bannakibiina kye NRM nga bano baawangulwa mu kamyufu akaliwo gye buvuddeko bagamba emivuyo egyali mu kamyufu kano tebakkiriziganya na byakavaamu. Bwe bakubba ente ezo ne babba bubbi ne batwala towondera n'ozigobera n'ozisuuza ababbi kuli kwali kubba kuli kwali kunyaga. Nti ba independent tumbakombya ku kalulu ndoze kimu kitegedde kubanga bw'aba akusobeza onoomuwaabirawa
Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda mu Ssembabule, abantu 20 be basunsuddwa olunaku olusooka. Gracious Aliaja nga yakulira akakiiko k'ebyokulonda e Ssembabule alabudde abasunsuddwa okwewala okutandika kakuyege ng'ennaku entongole tezinnatuuka. Wali kugamba nti bagenze kukola rallies naye rallies baza campaign ate campaign tezinatandika. Tujja kutandika campaigns naku 10 ez'omwezi ogujja. Enteekateeka eno yakomekkerezebwa olunaku olw'enkya nga mu basuubirwa okusunsulwa mwe muli omubaka wa Remiyaga Theodore Ssekikubo.